Yes, Fadi TV jimbaniriza kade kano mwasibye mutya muri mutya mwena abagiye kumideko abali mu ggwanga lya Oman mbebaza ne mbagamba nti muri bakabinyo kubanga munfollowinga bwatu Rema Namakuula bwalabise ku lunaku olwa Independence Day akosa n'omwami we ebintu abikwasaganyiza wamu ne family yawe jukira abasinga badde balowooza nti oboolyawo bifaananyi bya Embaga ya Rema Namakuula. Rema yasuubiza nti omwaka guno gwa 2024 wagunaagera kubagenako bakola Embaga jukira okwanjula bakokola dda just Embaga yeeriiriddwa ebisinza okubanga bisiba Embaga ya Rema Namakuula kuliko munanga abeewayo kubanga bamusponsoringa n'okubanga bamuteeramu ensimbi ku muholo gwe abaali bamusuubiza okubanga bawaayo esente abamu kwabo abagagga mikwano gye omanyi Rema alina mikwano gye abagagga abamu ku basajja abagagga bakirumira bakigundu ba amiisi abagagga mu Uganda abasinga basudiru bonna baali bamusuubiza okubanga bamuteeramu ensimbi ndowooza bina bigenda bitambula malembe bigenda bitambula kiriya jjukira Embaga yali yakubeera mu mwaka guwedde gwa 2023 wabula sudiru kussa ne kirumira ne basaba Rema nti oboolya bw'aba asobodde akole ki agiteekeyo mwaka guno ogwa 2024 kubanga bagamba nti baagala bamukwasaganyiseeko ekisinga ekinene ekisinga wabula abantu bamusaba obutalowooza nti bagenda kuba bamugyefunye okumusondera ensimbi ne just baagadde kumubeererawo nga mukwano gwabwe mikwano gya Rema nnyo abo basajja abo benkugambye sudiru kwosa ne kirumira aba basajja babiri mikwano nnyo gya Rema Namakuula nnyo nga gyenkomeza mikwano gye nnyo ate abasajja abo balina na mikwano gya kugamba gy'abazadde ba Rema Namakuula abaali bamuzaala abo abasajja abo benkugambye abo kyovulaba enkolagana y'amaanyi nnyo wakati waabwe ne Rema Namakuula mundange ensonga zeezo Independence Day ya leero nnaku za mwezi 9 Uganda lwekoza Independence Day era bwetegeeza bulungi mikutu egisinga egya social media ne Google yennyini yataddeyo kabendera ake Uganda nkeyozayoza Uganda okubanga atuuse ku lunaku lwa Independence Day. Google yakidesigninze mu ngeri ey'enjawulo okulagira ddala nti munnange eri wamu n'eggwanga lyattu Uganda. Bagitava ADTV UG batumideko abali Canada mu Toronto n'abali e Saudi Arabia mu kibuga Riyadh nembeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi Uganda my culture my pride bwatyo Hamza bwatyo bagambeze mu kantu kange muwandiikeeko Uganda my culture my pride ndowooza balengerawo nga batuuka we bategese omukolo gwabwe bifaananyi si bya Embaga eri mu nteekateeka kubanga nsobodde okubanga nfuna information ekwata ku Embaga ya Rema. Embaga yali yakubeera mu mwaka guwedde kubanga abasinga baali bagisuubira kuba mu mwaka guwedde ne munnange bakola ki bagyongerayo kubanga introduction bukyangibaawo emyaka mingi kati egiyiseewo naye nga Embaga ejja mwemusubire Embaga egenda okumenya ebitooke sinyinza okubagamba baana abasajja bagenda oteekamu ensimbi ate Rema bamusabye kubanga Rema yabadde abagamba naye nga munkoledde kino kubanga Rema yali aganye n'okugaana Embaga eno okugyongerayo omwaka guno ng'alaba nga agenda okubanga abatawaanyiza bamugamba tetukutawaanyiza oli muwala waffe bamuyita muwala waabwe kirumira ne amiisi Rema bamutwalanga muwala waabwe era bamugamba nti munnange tetukikola bukozi nti tukulaga nti atusobola kugikola tukikola nga bonaakikolera muwalawo nga bonaakikolera muwalawo bwetukikola nga bonaakikolera muwalawo ne mutabani wo kubanga Rema bamutabani muwala waabwe Hamza bamutabani waabwe Rema nakkiriza bambi olw'ensonga nti bakoze ki avudde wala n'abasajja abo abagagga mikwano gye ate baali mikwano gy'abazadde be ensonga zeezo omwongera okubanga munfollowinga negamba nti comment section weeri awo mwabali mu ggwanga erya Germany mu kibuga kye bayita Berlin batumiddeko nembeebaza mwana amanyikiddwa nga Namukuwa ya Jennifer Sise ali mu ggwanga lya Germany awo mu kibuga kye bayita Berlin ndowooza balengera awo ku mukolo
ndowooza balengera leero Independence Day bagikwasaganyiza bwe batyo bagikwasaganyiza bayambadde ne banyuma byansuso jjukira Rema yasuubiza nti Eddie Kenzo kw'ossa ne Nyamutoolo ajja kuba abayita ku mbaga ye. Bino ebintu si bya feeling, si bya kuteekamu feeling. Ne Nyamutoolo yasuubiza okuyita Rema ku kwanjula kwabwe. Jjukira Nyamutoolo ne Eddie Kenzo tebakolanga introduction. Bo tebakolanga introduction, kuli just kwali kukyala bukyazi. Ne Nyamutoolo yasuubiza okuyita Rema ayimbe ku kwanjula kwe. Bano kati mulange baafuuse ba mukuwano, baafuuse family. Ebifaananyi bimalabi nga bitrendinga just Sekatemba. Oyo Sekatemba. Si just ibintu just bya demo nti just ibintu bya kuwuddisa, bintu bya laali. Bintu bya laali obumu bwetaagisa n'okumubasa Uganda bwetaagisa. Bwetaagisa ezenkana n'ebisikete zaaka. Ezenkana n'ebisikete zikola ki tezaaka. Bintu byetaagamu ko obumu n'okukakkana. N'abayo bangi abali balumba nga balekaana bagamba lwaki basisinkanye Eddie Kenzo, lwaki musajja gwe waggwamu nnyo, lwaki musajja gwe oli mutumbawavu bw'otyo. So Eddie Kenzo bamuyita mutumbawavu musajja we tulw'ensonga nti yayita Rema ne Hamza ku birthday party ya Maya. Ejjuka ne mama wa Maya naye yaliwo, Maya Musuuza, muwala wa Edrisa Musuuza. Bagamba nti Eddie Kenzo wa Edrisa Musuuza nti kyakola si kituufu. Abasinga bangi bamwataakinga nga bamulumba naye mbagambe entalo si nnungi. Entalo si nnungi. Era Eddie Kenzo kyakola kituufu. Nze musapootinga 100%. Sina kinyinza gamba nti yakolamu ensobi. Obumu bwetaagisa. Era emikolo gya Hamza ne Rema embaga yaabwe Eddie Kenzo omumulaba ne Nyamutoolo temukyewuunya. Temubeera temubeera so excited nnyo ekisusse. Ajja kubeerayo nkibagambidde wano. Embaga esibira mwaka guno ogwa 2024. Ekyabisiba Rema lyagala kugitaakawo mwaka gw'edde ogwa 2023. Wabula bano bataata be bamuyita muwala waabwe bamukulu Kiwedde kw'ossa ne Amis Kigundu bamugamba nti twagala tukukwasizeeko, tukusaba tukukwasizeeko. Rema alyaganye support yaabwe. Kivula byagwagala gubereyo mwaka ogujja, manyanga mwaka oguwedde ogwa 2023 ne bano bakola ki be bamulemesa. Mbe bulungi mwera.